Minisita omubeezi akola ku nsonga z'ekibuga Kampala Betty Olive Namisango Kamya asabye etteeka erifuga ekibuga Kampala likolebwemu ennongoosereza. Betty Kamya agamba nti etteeka lino okubeera nga terirambika bulungi buyinza bwa buli muntu kye kireeseewo obumulumulu kati obuli mu bakulu abafuga ekibuga Kampala nga bwe kyalabiseeko olunaku lw'eggulo ng'abakulu abatwala ekibuga balabise eri akakiiko ka Paalamenti. Minisita era yavunaanyizibwa Lord Mayor report zitwala wani ne chairman ne EP executive director of PCCD naye report azitwala wa minister n'alyoka atwala kati akakubagano kaliwo kati Lord Mayor agamba nti etteeka ligamba nti Lord Mayor ye political head of Kampala n'ekyo ne minister ali wansiba ne minister n'agamba n'etteeka ligamba nti minister yalungamya Lord Mayor by'okola ate alina n'obuyinza okubisazaako ate alina n'obuyinza okugereka omusaala gwo kakati etteeka awo embalaga nti wali ki bwe wali obuzibu lwaki twasazeewo nga minisita okuvunaanyizibwa bwange ensonga zino okuzitegeera nga Kampala bazitegeera ate ensonga zino zitwale mu kabineti mubasabe balongoseewo etteeka. Minisita agamba nti si yasoose okwemulugunya ku nsonga eno wabula nga ne minisita gwe yaddira mu bigere yeemulugunyanga ku nsonga y'emu nga n'olwekyo ye oba abakulu abalala abatwala ekibuga kati ne bwe baba bavuddewo etteeka lino lyakuwabya abantu bangi nga n'olwekyo abakoze ennongoosereza amangu basinga. Gyonna baatugamire mu Paalamenti bungi bo balowooza nti Betinekwago ne Jennifer Musisi bye bagwana ne bwotujjawo n'oteekawo gwe naawe era mujja kukola ki mujja kubagalira mu tteeka lino ne bwojjawo Betinekwago naani ne Musisi n'oteekawo era gw'oyagala bajja kubagalira mu tteeka lino kyetuba twagala tukole ki tulitereeza nga tulitereereza eggwanga lino. Mu kisanja ekiwedde okusika omuguwa kwasuka wakati wa Nankulu w'ekibuga ne Lord Mayor ekyaviirako ne Erias Lukwago okugobwa mu kibuga ekintu ate ekyayongera okuzingamya emirimu. Wano Kamya wagambidde nti bannakampala bakoowa entalo nga n'olwekyo baagala buweereza. Kyabadde ekirungi ati ndi okuwudda eddoboozi ly'abantu eddoboozi ly'abantu ligambako bati tukooye mwetereeze eddoboozi lyaki ly'abantu ebyentalo abantu babivaako bagamba tukooye mwetereeze kakati fenna bakulembeze obuvunaanyizibwa waffe kwetereeza. Olunaku olw'eggulo abakulu abatwala ekibuga Kampala okuli Lord Mayor Salongo Erias Lukwago, Minisita Betty Olive Namisango Kamya ne Nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi balabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti nga babuuzibwa ku nsonga z'ekibuga kyokka ne balemererwa okukwatagana wano ne balagirwa okuddayo beetereeze. Hayirati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.